ogera naye nga nze ebyo tebikyakola ki tebikyandya ate waliwo abantu abatasaasaana nakwanukula webale kubayiga njagala nammwe abali mu online mutegere type z'abo abantu bwebati tetubalabawo tubalabanga mystical ye Honorable Betty Namboze agambye nti abantu abamu tebasaana kwanukulwa abadde ayogera ku mukulu finito. Yes, that is Honorable Masaya Simpuga ku bigambo byagenda ng'ayogera ku kibiina kya NUP ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti abantu abamu tulina okubalaba nga missed call nga ebigambo byabwe tebikyatulya wovaayo nti n'oyanukula buli omu kiba kitegeeza nti kyayogedde kikukwatako ti naye obudde obusinga olaba ekintu omuntu ng'ayogedde ekintu ekitakukwatako tokiwa budde tokiwa matu toyanukula. Oyo ye Madamu Teacher Honorable Betty Namboze. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange Honorable Kasiano Wadri awuniikiriza eggwanga oluvuddeyo mu kamera ne yeegaana President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu we yagenda Arua yali tagenze kuwagira ye bannange bino bitisa kansooke nkutwaleyo kowulire then nkomewo. The Honorable Kyagulanyi joined me on a Sunday evening in a rally in Invaradri. But I want to tell this without any fear of a contradiction. The Honorable Kyagulanyi did not come to Arua originally to support me. The Honorable Kyagulanyi had come to support Robert Ejiku. I am saying this. I'm saying this on international media. He was even facilitated to come through money which was given through Caleb Alaka. 6 million for his fuel. But because some of his members had come here ahead and they had seen the ground, they had seen who was popular and for whom people wanted their vote to go to, he quickly came and he changed his mind. He joined me and I welcomed him. Bannange ensi eno ndowooza mubiwulidde oyo ye mukulu Kasiano Wadri afuddeyo mu maaso ga kamera ne yeewakana n'agamba nti President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagenda Arua kumukampeyingira mbu wabula bwe yatuuka Arua n'assanga ku ground nga abantu bonna bali kuwagira Kasiano Wadri naye bw'atyo n'atandika omuwagira naye mbu yali agenze kuwagira opponent era nga bamuwadde ne bukadde 10 ba facilitation we mba mpulidde bulungi okitegeera ekintu ekyo naye ekyo Arua gye tuwogerako mwe mwafiira omugenzi Yasin Kawuma eyali driver wa president waffe era nga yakubwa amasasi agategeezebwa nti oba kye twategeerako mbu baali batagetinze president waffe jjukira omugenzi Kawuma nti yagenda n'atuula mu ntebe ya co-driver seat nti bali batagetinga nga balowooza nti gwe bakubyemu president kumbe engeri gye baali bambadde combat zonna nga zifaanangana kumbe bakubamu Yasin Kawuma naye avuddeyo n'abyewakana misana tuku wabula ensi eno naye nga byo weebityo munnange ebintu by'ensi eno weebityo naddala politics w'eggwanga Uganda ate nga tuvuddeko munnange abaana bagambye nti Vairota mbunga baplaninga okubanga baboycottinga ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ne NRM bapromota ba NRM bayimbi abakwatagana ne NRM ate Vairota bamulabye ng'ali kulaleemu bamuwadde ebibye. Njagala ompulirize bulungi nabagambye tugenda kuboola buli n'okuboycottinga buli awagira NRM obutakola business tumuwagire kabeere mutegesi wa bivulu kabeere wadduuka kabeere mulimi kabeere mulunzi kabeere musuubuzi ku mitendera gyonna ebintu by'abantu abo tubiboole kubanga bamala okutopulesinga bamala owagira omutemu ate ne bajja nga okubaawo balina fe be balina okugjamu akasente mu byalo byammwe eyo mumanya abantu abo balina amaduuka naye musigala mugenda mugulayo mumukwana akeedi ezo muzakeedi akeedi ezo ebikyalakyala ebiri eyo bitudde ebiri mu maduuka kibeeraawo byefaanana byonna ekyo nkikubuulira tosobola kuŋŋamba nti wabuliddwa omuwagizi w'NRM abasinga tebabula omutunulira booti n'ogamba ono nno kabano abantu abatopulesinga beefaanana
oli ne waba agattako bugasi tu boycotting business zaabwe abalanga bana abawoza busimanyi tulanga ne bawa abenaale mu balangira business zaabwe tuzirumbe tuzikube tandiko wa boda owa takisi omusuubuzi omulimi omulunzi tulina okutandika campaign eyo tugenda okutuuka mu 2026 nga twatandika dda nga Munnayuganda yakitegeera dda toyina ngeri gy'ogenda kuwagiramu muntu ng'ate yawagira abakutemula kyokka gwe bw'ofuna akasente gy'ogenda gy'ogula ebintu muzakeedi eyo mu biduukaduuka eyo abantu abo gye basinziirira ne bateekayo bikyala byabwe ne bibeera eyo ne bituula gwe n'ova eri era n'osigala ng'ojja okitunulidde bw'oti ng'okirabira ddala si bantu bankyukakyuka kyekisooka ng'okirabira ddala beebo beefaanana yes beebagobye bannammwe mu busuubuzi obusuubuzi ne butafuna kubanga beebintu byabwe bayisaawo biyise gwe baakuteekerako emisolo osegedde egikunyiga bo balina connection akuba bukubi ssimu gwe ne bakugoba mu business bo ne basigala nga bafuna ate bw'ogenda okugula ebintu ate era gy'osibira mu bitunuulire okiraba mu fesi n'ogaa kino sijja kigulako abantu bajja kutuuka nga n'ekifaananyi ky'enkyukakyuka alina kiteeka mu dduuka bw'aba anaatunda people power akabonero alina okukateeka mu dduuka naye ssebo osangayo ebiduuka nga ssebo birimu ne Museveni gwe n'osigala ng'ogenda ogula n'ogenda n'otuula ku piki eriko muhoozi project n'osigala ng'era otuula ku wagira oyo nga be batutulugunya nga be batubega nga be batutta Munnayuganda bwe tuba tetutandise na mbeera eyo abantu bano bagenda tukajjalako bagenda kuvangayo batukubeekubenga nalabeka Violeta simanyike ka Violeta nga kambadde NRM kambadde Museveni gwe naawe ezo sente making sure nti bakuwa ezimala kubanga tugenda kutuuka nga naawe tukukola ki tukuteeka buteesi wansi tetwagala bawagizi ba Museveni tujja kussa mu ttuluba ly'abali babbebekulu ekyo nkikubuulira mwe bu Violeta simanyi Violeta ovudde wansi Bannayuganda bakuwagidde mu mbeera enzibu sitoleyo nagiwulirako nga eraga mwali bubi nnyo kyokka olina batemu b'ozunga nabo mwana bantu mmwe mugenda kutwetikka naye nga mutwetikkira bwereere ng'amazima amatuufu tulina okunyiigako bwe tutanyiiga bano abasajja bagenda tukajjalako walabye maapu ya Uganda nga ne Buganda teriiko ate va ku Buganda katemba gwe bazze batukola mungi ne batugumbula abantu baffe buli lunaku gwe n'osigala nga okola ekivulu abantu ne bayingira ate n'osigala ng'oyamba nga weeyambaza ebikofiira by'aba Museveni bantu mmwe nkubuulira mulina okusooka okwetereeza nkubuulira tugenda ku boycottinga buli omu obiwulira naye nawe bagambako bagamba mbu bo banoonya kyakulya era bo bali ku bizinesi munnange naye nga byebyo ebitambula ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda era nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo munnange tugendeko ku nsonga ezigenda mu maaso eza Buganda kubanga bagijje ku maapu omwami ono alina kyagamba agamba ki bulijjo n'abasirisenga omusajja akuba abaana atulugunya awamba asiba abantu abatalina musango ndabye bajjayo empumi Buganda bagijje ku maapu tukole tutya Museveni we muba mwamulonda nga mwalonda NRM mukkirize buli kyekola Museveni taata sikuwagirangako naye bwe baba baakulonda kola buli kyoyagala bajjeemu essaati n'empalozi bajjemu obaleke baleebeete tubagambe eki ne tujja ne twogera wano mukubirize abantu tukyuse ku mbeera bunyumirwa bye twogera ne munzijukiza buli obwana bwe waffe nga tukyali bato bayimbanga ennyimba z'okuziika nga bo buzina katujja wano ne twogera ebintu eby'ennaku mwe ne munyumirwa olina kugamba leero ng'akazungu oyogedde katono mbasize kwogera luzungu mbanzize kumatiza n'oyo atampulira mu lulimi lwange
asobola okutegeera kye njogerako. Naye muganya okwogera muddeeyo kati kikennyo Uganda bagijje ku map bagijjeko n'ebirala babijjeko babambule mulebe etantu bye mwagala. Tetukyalina budde kati. Tegeera ekintu ekyo naye nga byonna bigenda mu maaso. Omwami avuddeyo n'agamba nti Honorable Betty Nambooze asaana ebimuli bye era nti emirimu gy'akoze mu butuufu nti bw'oba oli eyo ng'olaba nti talina ky'akoze genda omwesimbeko abantu be Mukono bakuwa akalulu nti naye abantu be Mukono bwe banaaba bakyamuwa akalulu ekyo kiba kitegeeza nti by'akoze basima era bakyamwagala. Baana kyaba abato Honorable Betty Nambooze bakireke be mwagalawo omukisa bajje baweerezeemu abatasobola kwekkiririzaamu. Nti olaba His Excellency Bobi Wine yasobola okukuba dictator yali amaze mu buyinza emyaka 35 kitegeeza naffe tusobola okujja ku ballot paper yemu ne Honorable Betty Nambooze bakireke ne tumukuba akalulu. Gwe bw'oba owulira nga tosobola kugenda ku ballot paper na Nambooze abantu b'e Mukono ne bakuyiira akalulu. Akesimbalala nti abantu b'e Mukono bakyetaaga Nambooze so si ggwe y'ensonga lwaki otidde okugenda okuvuganya naye. Toyina ngeri yonna gy'oyinza kunkakasa nti ndi muvuzi wa mmotoka mulungi naye sisobola kuvugira ku luguudo kuli mmotoka nnene zirukululana. Omuvuzi w'emmotoka omulungi avugira ku luguudo okuli emmotoka ennene zirukululana wakati nga zimuwa n'eŋŋombe. Gwe bwe kiba kikwetaagisa Nambooze kusooka kuviira naawe okuwulira nti osobola okuwangula emitima gy'abantu b'e Mukono kitegeeza tewekkiririzaamu. Wenyooma era olaba nga toyina kuyita ku Nambooze kubanga Nambooze bw'aba alina kusooka kuviira gwe sooka weebuuze y'okutuula awo w'oyagala akuviire. Baasooka kumuviira waliwo eyaliwo ng'era muganzi nnyo kubanga yenna abaawo ng'ali mu paalamenti kesimbalala nti baali baalonda mulonde ng'era muganzi nnyo. Ne Nambooze teyagenda ng'amukubira maviivi. Munnange sooka onviire okulembedde nange nzije nkulemberemu. Nedda yamulaga nti wadde gwaliwo oli w'amaanyi era abantu baalonda ggwe naye ate nsobola okukukyalenjinga era kyekimufuula ow'enjawulo nti yajjawo ow'amaanyi tebaaviira muviire. Kubanga obukulembeze si kulya munwe gwali envu. Obukulembeze kuyita mu nnimiro y'amaggwa. Obwo obukulembeze bw'olowooza nti olina kufunira kakeeka genda obunoonye ewali omunafu bw'oba nawe wano otiddewo okuvuganyizaawo. Akesimbalala nti abantu b'e Mukono bakyetaaga buweereza bwa Nambooze so si ggwe. Gwate lwaki waalitidde okulabikira ku ballot paper emu naye kitegeeza oli mu kifo kikyamu w'oyagala okuvuganya abantu bakyamwagala mu kifo ekyo. Genda w'olowooza nti weewali omunafu gw'osobola okuvuganya gwatidde okuvuganya n'ab'amaanyi. Nabagamba nti amaanyi g'emmotoka tugapimira mu kaseerezi so si ku highway. Kakati gw'ayagala okuvuga akaweweevu nga Nambooze alina kusooka kuviira naawe okuwangula. Noonya ewalala w'osobola okuvuganyiza. Kitegeeza naawe kennyini wano oli mu kifo kikyamu kubanga ballot paper eri open teri limited n'emugibaako abantu 100 mwenna esobola okubamira. Lwaki ggwe oyagala kuvuganyiza wakati mu kaweweevu so nga ate amaanyi ga sitima tugapimira mu kibuyaga omungi akunta. Tulage nti sitima ye esobola okwaka ne mu kibuyaga omungi akunta gwe bayita Honorable Betty Nambooze bakireke. Gwe atasobola kulabikira ku ballot paper ne Honorable Betty Nambooze bakireke ng'olina kusooka kumufukaamirira nti nange empa munnange mpeerezeemu. Ojja kubeera muweereza kisassalala. Gwe ate olaba ekizibu kya Nambooze kikulemye okubuuka olwo ebizibu by'ab'e Mukono by'onoosobola okubuuka. Olwo ebizibu by'ab'e Mukono by'onooba osobola okubuuka. Atuviire naffe abaana abato tuweerezeeko. Nedda mugende babagulire switi munuune era ddala kituufu muli baana bato mmwe abalowooza nti ensi yakwata.
ensi si yakwata ensi yakuvuganya era y'ensonga lwaki naffe tetukeerangako ku makya ne tugavaawo Museveni vaawo nedda buli kye twamugambiramu vaawo kyali mu ssemateeka nti emyaka gikukutte vaawo ebisanja bikukutte vaawo naye nga tumugamba vaawo nga tumuvuganya era bwe yalemwa okuwuliriza vaawo ey'emyaka n'ey'ekisanja ne tumuleetera empologoma tumuvuganye kubanga yali tayinza kuvaawo oba tayinza kuvaawo nga tavuganyiziddwa nti alina kusooka ku steppings down Uganda okufuna emirembe nedda alina kuvuganyizibwa buvuganyizibwa Uganda okusobola okufuna emirembe kakati gwalowooza nti mu nsi muno mulimu ebyavaawo nange ntuulaawo obeera okagudde naawe woyagala okulagira obuweereza oyina okuvuganyizaawo eno si kabineeti ya Buganda ate ne mu Buganda olusi bavuganyizaayo ya musajja w'egindi Ssaabasajja Kabaka asiimye musajja w'egindi Ssaabasajja Kabaka asiimye nedda tulage nti oli bamuweereza wanjawulo kubanga wajjawo enduli naye gwe otulaga bw'oli omulimi omulungi atasobola kukabala lumbugu nze ndi mulimi mulungi mmanyi okuwala naye ate simanyi ttema mavuunike be bano ndi mufumbi mulungi era nga nakukwatidde ku kyayi omukalu mufumba ne muwoomesa mufumbi alina okumanya okufumba ebika by'emmere byonna so si kufumba kyayi mukalu yekka so bano abaana abato be mwagala Honorable Betty Nambooze bakireka aviire mubagambe nti oluggi luli open okujjako era ddala nga baana bato nga tebannatuuka kuvuganya n'abantu bakulu bagende bavuganye ku bwedi boy mu masomero baddeyo basome bavuganye ku bwedi boy nalabye n'enjiri etuuse mu mizikiti sheeka omu yakutta akazindaala ate munnaffe babitugo byayo naye bo bakkirizibwa okubyogererayo ebikkakkanya abanyigirizibwa ne mugamba Museveni agende kyokka nga mmwe abammwe temwagala bagende kubanga abaffe baawangula Museveni teyawangula Museveni tumubanja kyaffe gwe Nambooze omubanja kyani kubanga fogamba nti Museveni agende nga bannayuganda amaloboozi because si gwe twawa si ye yawangula bwe baba abantu b'emukono bawa Nambooze gwe tojja kujja na bukanzu bwa Japan otaddeko obubaisikooti olw'okuba oli munnaddiini naye agende gwe nga gwani ategeerera abantu b'emukono kubanga fogga Museveni agende ku lwa bannayuganda n'ekirala tuli wakati mu lutabaalo naye ŋŋamba ye Nambooze mu musuulo olw'okuba naawe ŋŋamba nti Museveni akole kyaveeko tukole eddiiro kana akafo ka Betty Nambooze katono nnyo ku kifo ekinene kye twagala mutuwe ekyo mutwale ekya Nambooze tuli wakati mu lutabaalo naye omulaba ŋŋamba mbw ate suula omulwanyi oba tta omulwanyi anoze abalaba abanje ennyo ku sayidi ye naye ng'ate ye si mwetegefu kulekeraawo kubanga singa gwali gutyo Obote ne Muwanga bwe batta oyita ojooko Museveni yali asobola okusteppinga down nti kale ekizibu kifudde naye yasigala ye agenda mu maaso n'okulwana nkakasa otya nti wenzijjawo Nambooze ye ananziriza obuyinza wano tetuli mu buweereza era situwetaaga baweereza twetaaga balwanyi gwe opposition omulaba kkubira ati eŋŋoma naawe n'ozina mbu ate naffe tulina okubeera ekyokulabirako Nambooze 231 tajja kuvuganya kubanga Museveni tumutwala 226 omulimu ogwaleeta Nambooze kwali kulwanyisa Museveni nga tegunnaggwa tajja kuvaawo ne gunaatera okuggwa mu 226 then atwaleyo ekisanja kimu ng'ali wansi w'obukulembeze obukulembera eggwanga then ajja kusteppinga down but as per now tituyinza kusuula balwanyi nga tuli wakati mu lutabaalo
olw'okuba baluddemu tuleete ba substitute go ngamba otya nti Manchester United eri ku Champions League naye ate Ronaldo talina kusamba ku ddiiru kinga ate gwe mupiira ogusembayo oba gwe gwa fayinaali oguweesa ttiimu ekikopo kakati eno yonna tournament zazzazanya ezibatuusizza ne ku fayinaali atondaga nti wano woolina okumusuula anti azannya emipiira mingi kyokka nga ate woolina okumwetaagira era nga giri emipiira gy'omuzannyisizza obadde ogimuzannyisa kutuuka mu kaseera kano woolina okumwetaagira katuuse ate omulabe yakuwa amagezi owa ttiimu endala anti oyo talina kuzannyira naawe n'okikubira naye Ronaldo azannya emipiira mingi nnyo lwaki ku guno tetumuwummuza giri emingi yagizannya kutuuka kaseera kano muleke amalirize tonamenti namboze mu muleke amalirize tonamenti eggwa 2026 era abeereko mu palamenti nga tatudde ku ludda lw'opposition ng'atudde ku ludda olwa gavumenti kati tumugjewo tuleete omulala tuwangudde kale yajja atuule ku ludda olwa gavumenti mu bufunze Namboze yalima gojja okungule which is okay singa abantu b'emukono banaabeera balonze ggwe kubanga be bakama baffe abakulembeze oba obukulembeze si bwakutambulira mu ndowooza ono mukooye ono agende ono atuviire nedda tebiba bityo jangu omuvuganye bw'ona omuwangula bwe tunaatuuka 2026 nga yeggwe amuwangudde ojja kutuula ku ludda lwa gavumenti mu palamenti wadde nga ye ebbanga lyonna lyeyabeerayo yatuula ku lw'opposition sekonda lw'onaagutugirayo oba tukyuse tutyo mafaaya olw'okuba twagala okukyusa nga Museveni bwe yali alwana teyagabiramu ku buyinza banne balala nti naawe jangu okulemberemu olutabaalo nga ne bwe yadduka n'agenda e Sweden tewa ku bayinza balala nti naawe jangu okulemberemu olutabaalo si bwe biba mukitegedde si bwe biba bayimaamu baffe abalungi Sheikh Elias Kigozi bintu bingi ebigwawo abasiraamu babawamba abasiraamu babatta abasiraamu babatulugunya mugolabye ng'ekyo kyekyamaanyi okuyisa emimbali era nga kyekizibu ekizuzumbya mu abasiraamu Namboze ku lwayo si kitta abasiraamu si kiwamba abasiraamu si kisenda mizikiti naye ng'olaba ng'ekizibu ekiruma abasiraamu Namboze ku lwayo fera abantu bo sente ze bakuweeza charity n'otegayo omwana ono n'oziwasaamu abakazi n'ozigulamu emmotoka fera abantu bo ffe tuli bataamunfu totutegeerera kyali baddoko tutegeerera singa ebbanga lyonna obadde ng'oyogera ku bikyamu n'ebirungi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye abantu babatta abantu babawamba abantu babakuba emiggo nga mwe muli ne basiraamu banno ogawumbidde ozze ate Namboze alina okuvaayo Namboze alina okuvaayo bwe mma mwagala okulaga ebifaananyi ekirungi nti mulwana Museveni bwe tumugjayo Museveni ye mwetegefu okutuwa entebe yaffe bwe tumugjayo Museveni ye mwetegefu okutuwa entebe yaffe ekituufu kiri nti batuteze nnyo bannaddiini bakadde baffe mu Katonda baba tuteze nnyo kuba balowooza muli battiibwa tetuyinza b'eŋŋanga yadde obbakwatako waliwo abatasobola kuba eŋŋanga yadde obbakwatako nze yenze yeekolera bwe mbanga eddoboozi lye erisoose okuwulirwa mu byobufuzi oliwulirwa kujja complaininga nti mwagala oli aveewo ate nammwe temusuula bammwe nedda ffe si ffe tulina okusuula abaffe ffe tetulina maanyi gasuula Namboze abantu b'emukono be balina amaanyi agamusuula ng'era abantu b'e Uganda bwe balina amaanyi agasuula Museveni ye n'asalawo okwewaŋŋamya mu buyinza n'emmundu Museveni tetumwegayirira Museveni tumubanja kyaffe Museveni tetumwegayirira Museveni tumubanja kyaffe Sheyi gwe bw'oba owulira osobola Namboze very simple bw'oba oyina muganda wasobola Namboze very simple ne mmwe mutasoma wasoma Luwalabu ate mmwe mwegeziwaza tewasoma
singa wali wasoma singa naye katakati ogenda kujjayo empapula kujja ovuganya Nambooze nsaba wekitiibwa Allah nsonyiwe wemba nsusse naye amaloboozi g'abano gavayo lwe tunyigirizibwa ng'ate gatukkaatiriza bukkaatiriza ate gaviirayo mu fevovu abatunyigiriza tegavaayo we tugeetaagira nga basiraamu bannaffe battibwa one of recently waliwo Sheikh Kande baamusiba baaba kiti n'akibeera mu yekka ne bamutiisa okumutta ne bamutiisa kingoyo buli lwajja asonda bannange basiraamu mujja tusaasira waliwo ono muzeeyi gwe yaleeta yeetaaga okukolera emmotoka bamukolere emmotoka ate waliwo bano ate tabituusa mwanattu abeeko ng'abituusa sente aziwasaamu bakazi tabituusa sente aziwasaamu bakazi kakati Nambooze asooka stepping it down awa abaana abato omukisa nabo baweerezeeko kati ye lwaki Museveni tabawa Nambooze ne Museveni ani yasookawo munne era ani alina okubeera ekyokulabirako eri munne era obukulembeze bwa mukono busobola okutuulako okuziŋŋama kw'eggwanga oba entebe y'eggwanga yesobola okutuulako okuziŋŋama kw'eggwanga era abo abaana boogamba Nambooze aviire nti bajje baweereze bajje baweerezeewa singa wakozesa statement nti nabo bajje balwaneko then that statement would be more useful. Oli wa mukisa Sheyi tuli mu kisiibo ne kano kawoningi kagende eri mwenna kubanga ennaku zino ate ndaba mmwe abasiraamu mmwe be basinze okukozesa okunyigiriza abanyigirizibwa oba okukkakkanya abanyigirizibwa naye ekisiibo kigenda kuggwako nja kuba sisalikako musale waliwo ne gwe nalaba eyo Butambala ali mu muzikiti era nga naye akasukira muwanga Kivumbi yerere banaye kino aluddeko nnyo mwenna nga mwetoololera mu baluddeko nnyo mu opposition tetuyinaamu aluddeko nnyo azirongaz Museveni akyaliwo. Naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wona woosinzidde sigala naffe tovaawo.